Mpulidde abantu bangi nnyo nga mwemulugunya ku baana b'ensangi zino oba abantu b'ensangi zino nga mwemulugunya nti bonoonese nnyo, empisa zoonoonese nnyo, abantu balina emitima emibi, abantu balina engeri gye beeyisaamu etali ya bugunjufu, embeera etali nnungi. Ekintu kye bayita empisa, lwakuba abantu abasinga obungi mukitwala mutyo mulowooza nti ekintu kye bayita empisa kikoma bwe tubeera eno ewaffe e Buganda. Kuba gye nsinga okutegeera be bantu bensinza okukula nabo kuba era kye tuli. Mulowooza nti kye bayita empisa ye muntu okulaba abantu ne yeewombeeka. Kye bayita empisa mulowooza bw'abeera nga ye mukyala oba nga muwala bw'abeera abuuza abantu n'afukamira. Mulowooza kye bayita empisa ye muntu okwogeza eggonjebwa abamu kumwe bwe mulowooza. Naye ekintu kye bayita empisa kintu kigazi nnyo 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 nnyo, oyinza n'okulema okukimalayo. Kubanga ekintu kye bayita empisa oyinza okiyita enzikiriza. Okiyita enzikiriza. Kubanga buli kimu ky'obeera ogenda okukola otunuulira wa we kigenda okukuleka. Abantu b'e Uganda olwaleero beefunyiridde nnyo ku kukola ensimbi ne zimaliriza nga zibabuze, nga bakolera okugaggawala. Obugagga ne bulemera nga bubabuze. N'amaka nga bawaayo okugalemererwa. Kyempita amaka ntegeeza abantu b'ewaka, abaana b'okuza, enkuza y'abaana, obufumbo. N'asalawo okunoonya ssente n'obufumbo ne bumufa. Okeera 12, omusajja akeera 12. Okay, saa zonna ze mugenze, omusajja asooka omukazi okudda. Kati omusajja afumbira omukazi. Nagula ngatto kwewonya maggwa. Ate ongamba jjamu engatto olinnye mu maggwa. Awo side chick wajjira. Kati nga tetunnaba kutuukayo. Omuntu yenna kye bayita empisa buli lwe kiri kubula mu bulamu bwo manya bugenda kugolongatana. Ekintu kye bayita empisa kirimu oyogera otya, oyambala otya, weeyisa otya mu banno, okozesa bigambo ki ng'oyogera, olina obuntu bulamu, olina ensa, olumirirwa, ofaayo, weeyisa ng'omuntu, omanyiwa w'olina okukoma. Ebyo byonna ebintu bizingiramu empisa. Waliwo abantu nga ye mu bulamu bwe takitwala nako kukirowoozaako nti waliwo abantu abamusinga, nti era abantu ababeera bansinga nina kubayisa ntya bwe nti. Naawe bennyini bentwala bensinga nina kubayisa bulungi. Baleme kubeera nga bannekokkola, banzijeemize, kino kiri. Era bwe bakulaba ng'omuntu nga oli mu mbeera nnungi ekwatagana n'ey'empisa, oli muntu mulamu, oli mwegendereza, oli wa buvunaanyizibwa, ku guno omulembe abantu bagamba oyo nno ffala, oyo ffala oyo. Kubanga olina empisa oba ofuba okweyisa mu ngeri erina empisa. Kati abazadde bafokasinga nnyo ku ky'okunoonya ssente, amaka ne bagaleka awo ttayo. Abakozi b'ewaka buyinza okuyita ba maid oba bannani, be balabiridde abaana b'abantu bano abakozi b'ensimbi. Abaana ne bafuna empisa omukozi z'alina, naye nga ye ng'omuzadde nga tafuddeyo omwana wange kubanga ono omukozi ye muzibuzi, essaawa yonna agenda. Kati kyonna kyasiga mwana. Katonda akuyamba buyambi ne kibeera nga kirungi. Abaana baffe bava ewaka ne bagenda mu masomero, baasosietinga n'ebika by'abaana ab'enjawulo abava mu famire ez'enjawulo, bayigirayo emize egy'enjawulo gy'atajja kukola ng'omulaba naye n'abiyiga. Okiwulira? Jjukira omwana omuto ekintu kyakulaalaba kye kimugenda ku bwongo. Gwe ne boogezaako okukimugyamu nga yakifuna mu buto. Tola nti n'enseene etuzunzazunza, waliwo ebintu ebyosobola okubeera nga byakutuukako mu mbeera y'obukulu n'otukeesera n'obyerabira nga n'okubivaako wabivaako, naye ebintu bye walaba ng'okyali mwana muto
egyo myaka 3 myaka 4 kutuukira ddala eno myaka 7 myaka 10 ebyo ebintu tebiva mu mitwe gy'abaana. Kati muba bisuula omuzadde takyalina budde bw'abaana, banoonya nsimbi, mwambala bubi, bwe mubeera n'abaana bammwe nga bali awo mulina ebibozibozi bye munyumya ebitalaga mbeera ya kizadde, ebyo byonna abaana babiwulira. Omwana bw'abeera ewaka ng'akulidde ewaka nga waliwo abantu abamala geeyisa nga tebafaayo, nti obaleke waliwo abaana banyumya ebibozibozi nga tebafaayo, bawemula, bavuma buli kiramu. Okitegeera, batula bwe babeera bakazi batulanga bwe basanze, bambalanga bwe basanze. Oyo omwana gw'olaba omuto oyo omulenzi oyo ow'emyaka 5 abeera atandise embeera y'okwegomba wadde gw'olaba akyali mwana muto. Okiwulira? Otandise okumupuusinga mu mbeera ez'obuseegu, naye nga oyinza okuba nga okikola leke nga tokimanyi, naye nga akano kaana kato myaka 6-5 atandika okulaba ebintu muli natandika okitwala okke bya bulijjo gwe nga bw'olowooza, but eyo generation neekulanga eri bwetyo. Kati abaana bagenda okukula nga bikuze bisassalala, si muwala si mulenzi, nga byonna bisassalala. Ebintu feeding yokka feedback ajja afune eno ng'akula, awulira emboozi zammwe ze mwogera za kweraga, kwetwala, kuvuma, kuwemula. Omwana bw'akulira mu famire ng'evuma, ewemula, ejolonga, tebalina mpisa, oyo omwana ne bw'oli mutwala ewa paapa tasobola kutegeera nti ekigambo kino okuwemula kyesittaza kasita okyogera. Ekyo aba takimanyi kubanga yakula akiwulira nga bakyogera. Akula bukozi n'ategeera nti kino ekigambo kivuma era bw'ekigambo omuntu kimuluma, naye ate nze akyogera tekinswaza. Awo omwana asobola okutuukawo naye nga kyava eno wansi mu buto n'akula nakyo. Ekintu kye bayita empisa kintu kigazi. Empisa zisobola okukulemya w'obeera. Obubbi mpisa mbi muze biva ku mpisa kubanga zayenjeruka. Tuula wansi, gwe abaana oyinza okubalaba ng'abato, tuula wansi, nyumya nabo emboozi ey'ekito ekyabwe, naye ng'era eyo eyo emboozi nga osinziirirayo kuba gobera muntu mukulu ng'otegeera, ng'osinzamu eyo emboozi ey'ekyana ekito, n'obalungamizaayo n'obaweerayo ekkubo. Omwana ono gy'agenda okukoma okukula ng'akula, afuuka omuntu ku lw'ebintu by'obeera wajjanga omuteekamu ng'omulambika abeere mu kkubo ettuufu. Era omwana oyo bw'akula tafaanana kyekimu n'abaana abakuze omuwawa, nga akula akula na mbeera egenda mu maaso eriwo. Omwana mutendeke nti okke tumaze okulya, oba mwana mulenzi oba muwala, omuga okke olwaliro Jimmy gwe wategudde ebintu we tuliridde, kati gwe agenda obitegulawo, bikuŋŋaanye bulungi, biteeke mu kibbo, bitwaleyo. Oba nga famire yammwe nga ebintu bisula byozeddwa, bitwaleyo. Bwabeerawo abantu abalala oba nga temuliwo abantu, okay, katuge muliwo abantu n'abantu abalala, mwoze ebintu n'omwana oyo akole ng'akimanyi nti ebintu bisula ebintu bisula byozeddwa. Bwebeera nga yenkola ya famire, bwebeera nga bisulawo ng'abitegula, ng'abitwala, ng'abitereka gye birina okukola ki okubeera. Okiwulira? Muteeketeeke abaana. Omwana muyigiriza okwera ennyumba, muyigiriza okusiimuula, omwana muyigiriza okweyoleza ku ngoye. Oyoze naye omutere wali mu kabaketi komugambe kunya engoye zo. Azikunya bwe omugambe bw'ati so bakwata olugoye balukwata bwe bati n'okunya bw'oti. Okiwulira? Wadde waliwo ttaapu, omwana mukwasa akaduma agenda okima amazzi, ajja kutegeera nti amazzi bagakima. Abaana mubakulize mu makubo nga temubeekuliza. Abaana mubakuze nga mubakuliza ensi, kubanga gwe obudde bw'ogenda okubeera n'omwana oyo bwe butono ennyo, kubeera ne bwakulakulamu omusindika mu kisulo. Omwana mukuze ng'omutegekera ensi, kubanga ensi gy'agenda okumala obudde obusinga obungi. Ebyo bwe binaabalema mugenda kuba mukutte mu lya mpiki. Ensi eyonooneka mpisa. Empisa y'ensi bw'efa n'eggwanga lyonooneka, kyova mubeera n'abafuzi nga kati be tulina.
nkomyewo mu katuuso akokubiri. Omanyi waliwo ebintu ebize bituuka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga bisinziira ku mpisa, era n'abali mu byobufuzi ne batandika okugamba eggwanga lyaffe lyonoonese nnyo. Abaana bali ku TikTok wano beeyisanga bwe basanze biki n'ebisigadde ne batamanya nti nno omwana ava ku ngozi. Ndowooza bwe njogera ekyabaganda muntegeera bulungi. Kaakati mbadde wanno ku TikTok ne ndaba omukyala eyali aliko MP wa Kampala Central, omukyala amanyiddwa nga Nabbiira Naggayi Ssempala, abadde ku live y'emu ne Mondo Kagonyera, oyo pasita ndowooza mumumanyi eyadduka mu Uganda, nga kyebaliko embeera gye baliko. Bannange tusabire nnyo abaana baffe, embeera y'abaana baffe yonoonese nnyo, tusabire abaana baffe, tusabire. Teri ssaala egenda kukola ne bw'onoosula ng'osaba ng'okuuta evvivi ku makya, kawungeezi mu ttuntu, kiro mu matumbi, budde ku mwendeeza ekiro, nga tewateekateeka muntu oyo ne bw'onoomusabira, okiwulira, tagenda kutereera. Mukole ebintu ebirambika abaana, ebintu ebirambika famire zammwe, ebintu ebirambika olulyo lwammwe, mwetegeere. Bwe mutasooke kwetegeerera mu mawanga gammwe nti nze ndi Mukakwa, ndi Muganda, ndi Mutoolo, ndi Munyolo, ndi Mukyoli, ndi Mulaŋŋo, osinziire ku ggwanga lyammwe lyeyisa litya, okuze omwana oyo okusinziira ku ggwanga lye. Bw'obeera ng'oli mukyala n'otegeera nti omusajja gwe wafumbirwa si wa ggwanga lyo mw'ova, bwe njogera ku ggwanga ntegeeza tribe, si wa tribe yo mw'ova, kakasa nnyo ng'omanya tribe y'omusajja bakuza batya abaana abaayo, kubanga mu mateeka ag'ensi eno omwana abeera wa musajja. Kakasa ng'omwana oyo ng'omulambika n'omusajja muteekeko nnyo emphasis, yigiriza omwana ebintu by'ewammwe. Kuba gy'agenda okudda, kkiriza obagaana, ebukojja bawembejjerayo buwembejjezi, si gy'agenda okubeera ng'akola ki, ng'asimba amakanda ge mwe mulaba ng'ebyokusaaga. Eno enjogereyo ndika nti no, oba buvanjuba oba bugwanjuba ewaka we wasinga. East or west home is the best. Mulowooza nti no just bintu biri awo kunyumyamu, like kuteekawo mbeera nti like kunyumirwa, kugereesa, naye bituufu. Ne bw'olisabira omwana nga tomuteeseteese, agenda kwonooneka. Omanye abamu ku mmwe mulina embeera, naddala abantu abakulu ensangi zino, bw'omwana kasita omunyiga mu kyaki kiba kiwedde. Kyaki erina doctrines ezaayo, tribes zina doctrines ezaazo. Bwe ngamba doctrines ntegeeza ennono, oba ekika ky'abantu, oba eggwanga ly'abantu eryo bye lisinziirako, engeri gye byeyisaamu, eyo gy'obeera olambikira omwana. Teriyo tribe mu nsi muno, like nga bonogamba nti no mu Uganda tulinamu tribe ez'enjawulo, so nga ku yonna gwe gyoyagadde ogambe nti ffe mu kalombolombo kaffe oba mu doctrine yaffe oba mu nnono yaffe tuteekwa okukuza omwana nga tumukuza tumugamba olina okubeera omubbi, olina okubeera malaaya, olina okubeera nga okula naye nga ekintu kye bayita okulinyirira eddembe ly'omuntu omulala kye kimu ku bintu byolina okuteeka ku mwanjo. Eyo tribe teriyo. Bakukuza bakugamba olina okubeera brave, olina okubeera omuvumu, olina okubeera omugumu mu buli mbeera, olina okuyiga okukola. Waliwo tribe ezimu ze tulina mu Uganda ng'abakazi tebakkiriza nnyo kukola. Waliwo tribe ezimu ze tulina mu Uganda nga abakazi be bakolerera abasajja, ng'omusajja gy'okuma okukwasa abakazi abangi, gy'okuma okubeera omugagga lwa nsonga bano abakazi nga be bakolerera abasajja. Mu tribe ezimu ze tulina e Uganda waliyo tribe nga zo zikozesa kiraliko behaviors nga abasajja be bakolerera abakazi. Olwaleero
ebintu byakyuka. Genda mu church fukamira saba. Gwe mu church kasita weefuula omuntu n'ofukamira wansi n'osaba ne Yesu wo n'osaba ne Katonda wo ewaka ne boddayo n'ovuma omusajja n'otamuyisanga musajja abaana ekyo tekirina buzibu. These things happens in real time, in real life. Osanga omukazi yeeyisa omulokole nga ku church bagamba habanaye mukyala gwe naye ng'ewakamba ki? Ng'ewaka talina love kubanga naye yakuzibwa bubi. Omwana ava ku ngozi. Omwana ne bw'onoomusigamu eddiini gwe gy'oyita eddiini naye nga tewamukuza eno wansi agenda kukula kisassalala kubanga eddiini n'enkola y'emirimu byawukana. Eddiini just a belief, bintu bya mwoyo. Empisa kintu kya neeyisa. Gulooza lwaki baziyita empisa? Lwaki Omuganda yaziyita empisa? Kiba mu neeyisa obulamu bwo obwa bulijjo. Biki by'okola ebyo bwe munaabigayaalirira mugenda kuba mutengejjedde busa ng'asaba oluwanga obulamu kubanga ekintu ky'otateeseteese gwe keera enkya nga olina emirimu gy'oteekeddwa okukola lema okugiteekateeka gigenda kutambula gityo gy'olabe ogenda kati ngenda kukola ku kino ogenda kumaliriza olunaku nga tolina ky'okoze. Obulamu bwe butyo bugenda okubeera. Tuula wansi weeteeketeeke bulungi n'obeera ng'olina bizinesi efaanana etya naye nga togiteekateeka bw'ogenda kugimanaginga ekulema. N'abaana bwe batyo families bwe zityo bwe ziri. Teekateeka omwana okusinziira ku tribe yo. Omwana muyigirize culture ye ewaka. Bino bye mubeera nga omwana ali mu t-shirt bwa Man U, Arsenal, Liverpool. Ewamu mulinganga abatalina bika. Mulinganga abatalina bintu bye mukkiririzaamu. Omwana olaba ku ndeku obusiraamu tebukkiriza ndeku. Omwana olulaba ku kaso obuso tebabukkiriza. Omwana kwegamba gwe bakutemako buli kirimu kyonna. Ebintu gwe by'onyooma bye bikumeekinga kikyoli. Kuza omwana nga alina okukola. Muwe ssente wadde akyali mwana muto. Omwana muwe ssente mugaa nti nkuwaddeyo omutwalo ogenda kugukozesa ki? Mubuuza akubuulire akugambe ngenda gira amugamba aa ezo ssente ogenda kufunako kyolya ezisigaddeyo ogenda kuziterekanga. Bw'ofunanga ssente ng'otereka olyako katono. Bw'ofuna ssente ng'otereka ezo ssente akaniigiinako kano bwe kanaakutuka ng'ogulamu kanniigiina. Ne bw'obeera olina ssente ezifaanana zitya nga mpitirivu omwana muyigirize konsepti y'okutereka. Bw'olaba omwana nga yeeyisa mu ngeri etalina mpisa tomukuba mubuulirire wadde mwana muto goyinza okulaba nga atabitegeera bati akula muli akikwata. Omwana bw'okalaba nga akaana kakula kalina omutima omubi kayigiriza omutima omulungi okabulira n'omuntu w'omutima omulungi bw'abeera. Bwe munaaleka ebintu bwe bigenda nga bitambula bityo sambala kino nkibabuulira. Ne bw'onoobeera ng'oli musiraamu nga babatenda obusiraamu eyo eddiini oba ya bukatuliki oba ya bukristaayo oba ya busiraamu oyo omwana nga tewamuteekateeka butya bw'alina okubeerawo mu nsi eno n'omuyigiriza ebintu ebyenjawulo bigenda okumumeekinga mu bulamu. Omwana n'otamutwalako ku mulimu gy'okolera alabe ssente wa gye ziva omukozesa emirimu egijja mu myaka gye. So okumutulugunya wabula omukozesa emirimu egiva mu myaka gye nga tegisobola kumukosa. Ng'oyinza okukiraba ng'ekitono naye kye kintu kinenge gye kiyambamu omwana akula nga amanyi okukola naye ng'omukozesa obulimu obutonotono bw'asobola obutamutulugunya. Omanyi aba mulina laavu ennyingi nnyo era omwana wange ekyana ne kibirawo ne kitibula ne kikula. Omusajja n'ojja n'okiwasa kubanga wakibiibiita. Gwe owa mubakuza bulungi n'ojja owasa ekikazi kubanga olaba walumanyi waliwo abawasa endabika kubanga kirabika bulungi ekikufuukira ekizibu. Omuwala nga bamukuza bulungi omwana omulenzi n'agenda n'akola ki? N'awasa omwana nga bamukuza bulungi kyokka ng'ekirenzi kyamala gakula kityo.
muze abaana ku ngeri gye mulina okweyisa mu kusinza ku mawanga ga weewaawo nkomye mu katuuso ak'okusatu nkyali ku nsonga za famire. Omanyi nsonyiweko ensinga eneefa etandikira ku nnambika. Mu biseera ebyayita oba mu myaka egyayita abazungu bano bo bwe baali bajja mu mawanga gaffe aga Afirika bajja balina ebiruubirirwa byabwe, ng'ebiruubirirwa byabwe kufuga, kunyaga, kutta, kusaanyaawo bo basobole okufuna bye beetaaga. Era baafuba nnyo okulaba nga batwesigamu mu buli mbeera. Y'ensonga lwaki bw'otunuulira ne waffe mu Afirika ogenda kutunuulira ebiyiriro ebiri mu Zambia nga bakugamba Zambia, Zimbabwe, Malawi ne waffe e Uganda. Bwe ngamba ebiyirira ntegeeza waterfalls nga bakugamba eyo nno Victoria Falls, eyo nno Lake Victoria, eyo nno Queen Elizabeth National Park, eyo nno Lake Albert, eyo Lake George. Okiwulira? Bo baakola byabwe. Omufirika tebakulowoozangako mu ngeri nnungi. Kati naffe bwe batukwasa obuyinza naffe ne tusigala nga tumantaalidde sayidi eyo oba ludda olwo gye bikomekeredde we tutuukidde mu kyasa ekya 20, 20th century, ng'ebintu byongera kwonooneka bwonoonesi. Afirika ye continent eri blessed. Neebaza Mukama Katonda nti ansobozesezza okutuukako ekintu kye nali sirowooza nti ndituukako mu kifo bwe kiti n'ekifo bwe kiti. Ndabyeko kko ku nsi akatonotono ntambuddeko kko. Afirika ye continent eri blessed, naye tulina buli kimu kyonna ekitufuula ab'amaanyi ne twakkirizibwa okunafuwazibwa. Lwa nsonga eri egi famire engeri gye tukulamu yembi. Tetufaayo, tukula tulina omulutu tulowooza nti ebyenfuna ye buli kimu kyonna. Abamu kuffe ne tuyita mu bannaffe akanaana, abamu kuffe twesirisa n'okwesirisa ne twefuula abantu abalungi naye nga tulina emitima emibi. Okiwulira? Amawanga gaffe gandibadde gali mu mbeera ennungi, naye olw'empisa embi ze tulina n'emitima gyaffe egijjuddeko y'ensonga kigalinganga bwe gali. Bwe sooka otunulemu olabe Uganda nga bwe yenkana erimu amawanga 52. Amawanga agali mu Uganda gali 52. Tulina regions ziri 16. Naye gwe weebuuze singa abantu abafuga ensi eno Uganda baali baagala ensi Uganda, kubanga Uganda si tribe. Uganda buganda no Uganda yonna yonna gyeyitira. Uganda terina characteristics zaayo nga buganda no Uganda characteristics zaayo ze zino nti bw'osanga omuntu eyisa bw'oti oyo abeera munna Uganda kubanga eri tribe yaabwe yeeno. Tetulina tribe emu, tulina tribe nnyingi, buli omu yeeyisanga bw'asanze. Genda eggulisa olabe beeyise ki? Abazungu bakuleetingamu amawanga gano nga basinzira ku tribe zaabwe mu Europe, ndowooza neno mu Asia mu mawanga agamu bwe kiri. Naye ate mu Afirika ne batugatta wamu. Kati abafuga Uganda olwaleero obuzibu abujjawa okuleka ebitundu nga bw'olaba regions, oba kuba regions ezimu ziri tribal, nti osanga region nga bw'ogaa nti nno Buganda erina ebitundu ebirimu abantu ab'enjawulo. Omanyi Buganda nsi lwakuba abamu ku mmwe tukiyita kwewussa, mwewussa kwe kwebuza amagezi, mwewussa. Buganda nsi, era Buganda erina tribe eziri mu Buganda nga zezezaamu zinnansangwa, ng'ovudde kuba n'abajja nti kati bano bagundi baki
banakole bafumbira bazze mu Buganda abo ng'obalese Buganda nsi Buganda erinamu tribe y'Abakooki Buganda erinamu tribe y'Abagundi bano abava eno Nakasongola be bayita Abaluuli Buganda erinamu eggwanga ly'Abaluuli okiwulira waliwo lye bayita ery'Abanyala Saabanyanya waliwo Abanyanya n'Abanyala Buganda tulina Banyanya Banyala okitegeera Abanyala abo bebeeri Bugerere ne tubeeramu n'Abaganda Buganda erinamu tribe za mirundi ena Abaganda Abanyala n'Abakooki ne bali abalala benkugambyeko eza nnya kati kitegeeza Buganda nga region si tribe Buganda nsi wotukugamba nti no Abaganda yeno tribe yaabwe be Baganda okiwulira kati gwe weebuuze obuzibu gavumenti ya Uganda ebujjawa okugamba nti buli region na buli tribe eri mu Uganda etuule wansi yeekolera amateeka gaayo agagenda okufuga abantu baayo okiwulira kati mu Buganda tulina abakulu b'amasaza ab'amagombolola abaaki obuzibu babujjawa Buganda ebeera ne constitution eyaayo ng'ate mu constitution eyo ate era mulimu constitution endala ey'Abanyala ng'Abanyala beekolera amateeka agabafuga bo nga bo nti ffe waffe tukwatako ng'oli munyala ng'owemula tugenda kukuba embooka 3 yes mu Uganda osange mu tribe egamba nti akalombolombo k'okutayirira abakazi mu bitundu by'ekyama twakawera bwe tukwatako ng'okola akalombolombo ako kaadibizibwa tugenda kukusiba emyaka 2 ekyo tetukikkiriza obuzibu babujjawa because olwaleero wandyesanze nti okwononeka kw'abantu okuliwo ensangi zino tekuliiwo nti osanga omuntu nga bagamba ono mufumbira naye tuli mu Uganda yawamu ono mufumbira ali Buganda gy'akolera emirimu gye gye yazimba naye bwe tumukebera erinnya lye lya mufumbira naye alina erinnya lyaffe naye akola ebintu ebituswaza abafumbira nga balina amateeka ago bajja ne bamunona ne bamutwala ne bamuvunaanira eri okoze emisango mu kitundu bwe kiti jangu obitebye otuswaza that's why kuba ne America kyekola America bw'amenya omusango bw'akola omusango ng'amenya etteeka America esobola omukwata n'emugja wonna waali n'emuzaayo mu America n'emuvunaanirayo wamenye amateeka gaffe kati ekintu kye bayita empisa olwaleero kyandibadde tekivunze nnyo kutuuka ku mutendera guno twandibadde tuli yaddeko ng'omubi omweru nga tulina amateeka agatufuga nga tulina bye tutya olwaleero tetulina mateeka ge tutya ku bikwatagana n'empisa wano abaana enkya n'eggulu bavuma kabaka bavuma bakatikkiro bavuma ba ministers ne pulezidenti yennyini bamuvuma bwavuma mpisa tetulina mateeka gafuga mpisa byanoneka ddala kuviira ddala wansi abazadde bejjako obuvunaanyizibwa abaana bakulanga bwe baagala sambala nze mu mwaka gw'2012 nabiraba nenkwata ekkuba nengenda ku CBS okwo nendaba omwami gwe bayita Kaya Kavuma nokawooya mwebe nemugamba nakava mu ssomero naye njagala mumpe pulogulamu ku CBS ng'omulimu gwange nga nteekayo obubaka artist obuyamba ku kubuulirira abantu ng'ekirala mu eyo pulogulamu yange nga nkubiramu nnyimba zokka zibuulirira abantu si nsonga oba ennyimba zinaabeera ntono nga nina okuziddamu njagala epulogulamu nga wakiri ya ddakiika 3 kuba tutandika butandisi naye mbagamba saagala munsasule mu ssaala ngenda kikola nga bwannakyewa pulogulamu ya ddakiika 3 nsindikiramu obubaka obubuulirira abantu obukyusa obulamu bw'abantu nkubiramu ennyimba ezo ezibuulirira abantu si kuba nnyimba za mukwano okujjako ng'oluyimba lw'omukwano lulimu message ebuulirira abantu ne mbagamba si nsonga oba oluyimba lugenda kubeera lwa kadongo kamu oli omukaddodde oli kakobogo si nsonga oba oluyimba lwa bandi si nsonga oba kasita lubeera nga oluyimba lwa Luganda nga luyimba lubuulirira abantu
mbasaba mumpe eddakiika 3 ngenda kukolera bwereete munsasuladde 10 agakatonda mugula abasajja baagaana olwaliro bye bamu kubagamba ensi empisa ziyenjebuse tukole ki kati weewaawo kano ke katuuso akookuna tukyali ku nsonga ya mpisa kano ke katuuso akookuna ke ngenda okusembyayo ngenda kukubira ekifaananyi mu Uganda butya gavumenti weyinza okufuna ssente mu bannayuganda abamala geeyisa gavumenti ya Uganda enoonya ssente teziraba ne mu bannayuganda wansi waliyo ssente kati bano abantu abamala geeyisa mu ngeri embi gavumenti erina okubatunuulira ebakolemu ssente mu kusooka kwa byonna gavumenti erina okuleeta sisitimu e Uganda bwe nkunnyonnyola ekigambo kye bata sisitimu abamu ku mmwe temukimanyi kankikunnyonnyole sisitimu zibeera bitandikira bwe biti gavumenti ejja neefuna abantu abazimba software okusinziira ku gavumenti kyeyagala ne bazimba software oyo then ne bafuna kye bayita servers ne bazisimba ne zibeerako then ne bafuna ebyuma ebyokukozesa kati ku mulembe guno nga nti amasimu kompyuta nga ebyuma ebyo ebimu ku byo biteekwa okubeera nga bitambuzibwa okugeza nga basobola okukwata sisitimu eyo ne bagiconnectinga ku mmotoka kati nga bulaba poliisi emmotoka ya poliisi ng'erimu sisitimu eyo nti wonna waakugwirako akukwata n'akukuba fayini tekiriko kubuuza nga ne kamera kweziri n'akukuba fayini bulungi nnyo ng'era ne fayini ezo ziteekwa okubeera nga ziteekeddwa bulungi nanga nti tukusanze owemula fayini ya $10,000 kati gwe poliisi ne bwejja neekusanga teraba musango gw'okutwaza ku poliisi bakuba fayini ya $10,000 gavumenti ebeera yeeteekateeka bulungi nga yazimba sisitimu nti e Uganda nti omuntu ne bw'obeera ne layini y'essimu basobola okukubirako fayini ssente zonna bwe zirinyira ku ssimu eyo basooka kusalako za gavumenti ne bw'ogaana okuzisasula zisigalawo ate ne bateekawo embeera nti singa ssente ezo zimala ebbanga lya myezi nga 8 nga tesisasulwangako wadde 10 zitandika okulinnya zitandika okulinnya okuggyako ngo ne bw'osasulako 10,000 naye ng'osasulira ku gundi za mirundi egi ssente bwe zira ku mobile money buli mwezi nga bakusala oba ne bazisala lumu bwe zibeerako nga gavumenti yateekawo sisitimu ng'omuntu olina okubeera ne akawunti mu bbanka totereka ssente mu nnyumba ng'okukwata ng'oteese ssente mu nnyumba ogwo nga nagwo omusango mulala bano ababeera ku kkubo munawo omuntu avuga emmotoka ya gavumenti ava ku sayidi eno agenda ate okuvugira ku sayidi endala okuli emmotoka ate ezidda gy'ava kyokka ate ng'avuga agenda mu maaso zino gye ziva oyo omukubirawo fayini omusa nti mukozi wa gavumenti avugiza bulagajjavu emmotoka namba bweti evugibwa driver ki ya gavumenti ye driver kyavuga emmotoka eno nti yegundi mumukubirawo fayini ya $50,000 eyo engeri gavumenti gyeyinza okukolamukko ku ssente mu bantu abatalina mpisa omanyi nagambye ekintu mpisa kintu kigazi nnyo omuntu nga talina mpisa ng'alina emmotoka ng'avuga omulabira ku kkubo engeri gy'avugamu ku kkubo tawa banne kitiibwa entagala 2 ng'aggula endabirwamu ng'avuma lwaki gwogera n'akuvumirawo ekintu mpisa nagambye ekintu kigazi nnyo omuntu obutabira na bugumiikiriza nakuwa kitiibwa balala obu nawe butabeera na mpisa gavumenti okusanga nga ovuga ekimotoka ekikadde ku kkubo tekirina yindikeeta emito giddugala okiwulira emmotoka etambuza abantu takisi emito giddugala ekimotoka si kyoze okiwulira kondakita mukyafu driver mukyafu omukuba fayini kati n'amanyi tino buli abasajja banakwatako aba traffic kubanga ndi mukyafu bajja kunkuba fayini ajja kwoza ajja kunaaba abo aba bodaboda omutuukako nga mukyafu ne mumukuba fayini
omwe mugenda okuva ssente zigenda okukola enguudo mwe mugenda okuva ssente gavumenti zeekola ki zeeyagala zeetalaba bajje bakusange ng'oli mwana muwala oyambadde mu ngeri eswaza poliisi ejje ekulabe bano abasirikale betubeera nabo abapoliisi abagenda benjera ku mmotoka ba patro buli omu singa gavumenti ekwata ne muwa akamotoka akake ne bakassaamu amafuta ne bateekamu eyo sisitimu nga omulimu gwe kunoonya baani abakoze ensobi bakusanze oyiwa kasasiro mu luguudo fayini yes kasasiro mukuŋŋaanya ate muveemu ssente ne gavumenti ekola ebyerina okukola bateekewo ebipipa bwe bayiwa kasasiro mwalina okukola ki mwalina okulaga gavumenti eteekewoko ku mbeera bano abapangisa abazimba obuyumba bwapangisa bukiyu kimu kisenge kimu ennyumba yonna yonna ey'abapangisa bagisange nti teriimu plywood waggulu akolanga ka siiringi oba teriimu siiringi nannyiniyo bakube fayini gavumenti erisa etteeka gamba nti ku bintu ebikwatagana ne housing system tokyakkirizibwa kuzimba kayumba ka luumu emu nga kasulwamu abantu ziteekwa okubeera nga ziri luumu bbiri nga zitandikira ku bipimo bwe biti okiwulira era batuga nti oyo alina empya gy'azimba eteekwa okubeera ya luumu zibbiri ate ssente z'olina okusasuza omuntu oyo tezina kusukka mitwalo 10 luumu zibbiri tezina kusukka mitwalo 10 basetinge standard abantu batandika okubeerabeerako ko obulungi batuuke waka awapangisa abantu toyimbi ebinaabiro bibi nannyini nnyumba bamukube fayini ng'eri heve bajja kuddamu amagezi omanyi tulina obulagajjavu bungi nnyo e Uganda bane bannayuganda tuli balagajjavu lwansonga tewali kye tutya tetulina mateeka ge tutya mwalabye omusajja wa NRM yatumedde abantu omuntu sayidi zeye Kagadi kyokka nno nga na mukozi wa gavumenti n'aleeta emmotoka n'atomera munne n'amutta omuntu ng'oyo musooka ne mumukuba fayini ng'eri heve bino ebawuza musimanya nkolera abaana bange mumukuba fayini nga eri heve ne bwebeera nnyumba gavumenti egikwata n'egiwamba ne bagitunda ku nnyondo ne bajjayo ssente kati omuntu ng'oyo bakinga nti mukozi wa gavumenti abadde afuna omusaala gwa miliyoni 2 ekitegeeza alinayoko ku bintu bwe biti nga mubinoonya kati olw'okuba nti nomubeera mulina sisitimu bakwata bukwasi national ID ne bagiteeka mu sisitimu ne balaba national ID erimu ekyapa erinamu poloti alina amaka mu kifo mukwatako oba ne mumusuuza ennyumba ne mugitunda naye ng'ekimutundiza kiriwa yatta omuntu ssente ezivuddemu ezo ne mutolako omutemwa ne muliyirira omuntu oli gwe yatomedde mu bugenderevu kati ng'olugaye mutuufu yamutomedde amugenderedde kubanga yeekalakaasa naye ng'ekimwekalakaasisa enguudo mbi abantu basasula emisolo ne mumaliriza ne mumuvunaana bw'aba alina emyaka 3 bamusiba emyaka 3 okiwulira ebintu bwe bityo bisaana okubeera bakutte mu buli bw'enguzi bakusikeko ebyobugagga bye byonna bitundibwe ku nnyondo bakube fayini eyo yes ebintu bijja kukola otuuke nti balina amayumba g'obupangisa abantu balina amayumba si masiige langi fayini zirume lwaki tosiiga nnyumba langi ennyumba ziri commercial ofunamu ssente lwaki tozisiiga langi yes gavumenti erina okubeerako ebintu ebimu byetandika okukola abantu bafune ku mpisa ate ebimu biyambako ko ne ku ggwanga okukula ojja osanga ekitundu nga abantu okusinga ku mbeera yaffe gavumenti yaffe endagajjavu ejja egambe nti etteeka lye tutaddewo buli omu wooli bannanyini bizimbe bano balina bizimbe byamaduuka biki ku makubo biki siba pavers twagala pavers ti amazzi bwe gajja gakulukuta ne gayingira wansi mu ttaka tetwagala kusibawo biyinjayinja na kusibawo nkokoto twagala pavers kugamba ensi egirina tisiti nga eri mutendera kwetambulira ensi ekule abantu lwe babeera nga tebalina mpisa nga tewali kintu kye batya bamenya amateeka ekyeyononere okiwulira bamenya amateeka ekyeyononere omuntu akwata omwana omuto mumusibe emyaka 7 kati omuntu akutte omwana omuto amuleepinze myaka omuntu mugambo tusima mugera musibe emyaka 8 olwobeera omubonereza musibe emyaka 7 oba afiira yafiireyo gwe tebereza omuntu okukwata omwana omuto olaba n'okukwata
omuntu omukulu, omusajja n'olepinga omuntu omukulu, nakyo kirabika nga kintu si kirungi. Ate ne wali ono n'abakazi n'abakwata abasajja. Oba ekyo mwali mukitegedde, omukazi ajja n'atandika okukolako ebintu